SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Ndabani paka woli kwatibwa ekisani ndabani wo nziza kwatonda sasobodde sabaddewo goke mazima abana aba TikTok bagambye mbasi biva Fina akugobye ngo Fina akugobye ebizibu byaffe temungaga walekawo omulodi karibu bana wavayo mu ddwaliro navayo nakati nasuzeeyo wasuze mu ddwaliro wano bafumutane boze ensigo Mukama Katonda wane yanziza kamala kula Evelyn si tarina kuba ennaku zino ddagala lifuuse eddagala balina okuddayo buli mwezi buli wiiki balina okumuwoza balina okuba eddagala naye agambye mami kamutwaleko ku nkoko awuteka kasupu ate sikuwa n'ettooke neyanza maama wange olwokuba tukebera kungulu ebyomunda tobimanya nako ngokyakyankyo gamba nfunya nkuma so yakukongoola mu mutima omuntu oyo n'omwemalira mu kale olowooza yeyeka nga yeyenoonyeza bibye yakukozesa ng'emukutu ilaavu buulira suubiza Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwawo okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa mwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Manye nti ndi mutabani wo toyina kunva towera ne mami towera nalabye ekibaluwa kinamutayika ne ngamba ng'olinaze n'otya nabadde nina okugenda e Masaka nze nkola paati zonna nze mulamuzi ze politician simanyi zaani simanyi nze kiraka kokuba saabaddewo mu butuufu ko saabaddewo n'onsonyiwa saasobodde kujja naye kubanga nagambye osajja yino yekalitidde nakubira uli essimu nenkugamba nti kumakya eddakiika y'emu ne kumakya nekikyukamu ngenda okuddamu okukubira mami ngenda eno mbalala ninasho mami sikutenguwangako ne kuno nabadde Masaka kumba otya bwotyo era lwaye ngenda kusala eddagala muno ga mazima Emma yankubirako akasimu zamusanga nga musanvu gwakyo ngamba muganda wange genda ku WhatsApp yonekera ku WhatsApp nga waliwo ekibaluwa kinamutayika ne ngamba why kalaba ku makya wonkeera nti oliwa okutambulirako buli time Emma we yagumidde talina wadde akasambwa k'enkoko nga wabala kikwasaganya kyawedde ekyo kyawedde omukyala bambe lwaliro muwulizaako yafunye gundi saluuni agenda kutandika kukola ayina
ayina omulimu gw'omutwe omanyi omuntu ayina omulimu gw'omutwe muzibu nnyo kuba gumutambuza ebbanga lyonna naye kyadde kimuleekaanya ndowooza school fees omwana baali bamugoba school fees mitwalo ago naye bambi ensonga y'omukyalo yabadde nnambulukufu yagamba nti uli abadde asobola okuweerera ki omwana okiraba nga tannayingira siniya okiraba nga basasula yes mitwalo 13 naye we yayingidde mu siniya ebyetaago yafuna sikaala ndowooza oba ne bamwongerezaako nga alina okusasula emitwalo 35 deni n'okugulaagula obuntuntu siyingire wandikomera wano oba omala tuyingire nze ndi mutabani ndi mutabani wo paka wolikwatibwa ekisa ndi mutabani wo nzize kwatonda saasobodde sabaddewo goge mazima abaana aba tiktok bagambye mbwesi biva Maama Fina akugobye Fina akugobye gwolali olaba SB4 nze nsookayo oyinza okunsookayo n'osibawo abaana bagambye mbwe SB4 Maama Fina SB4 ayingira oyo Maama Fina ayinza okukwata story etali mu SB4 kwagamba taata wangula inbox yange abaana obudaba kiki ndi mwogeziwo abaddewo kati SB4 basebo ne banyabo SB4 bwafa nga nvudde mu mawulire nagayingiramu nga SB4 tannazaalibwa namusangamu wansangamu nze nanjigiriza nze lwakuba siina bitabo abona bonna abalekaanana otusinga bangi yes abona bonna abagali muze amawulire gamazeemu emyaka kati 26 kati SB4 mumbuulire SB4 ono isima buji yangambye nga mami SB4 aliwa nga tumunoonya ku story eno taliiko obada banonya ku channel yange nze yagwira ebyuma ebikwata onaakwatanga story yange kabasebe ne banya buli munnamawulire mukwano gwange nina okwemanyiiza SB4 ne webanga taliiwo namujja okutambula yes kubanga tuba tulina okuyamba abantu wabadde masaka tukoze kutongolesa ku nsonga eyo nafunya abantu bangi inbox yange nga bangamba nze nange otalabira mwana nze nange yatusuula wezi ennaku zino emisango yo gyeyongedde nnyo kiggwa kitya andi kiki ekireeta ekintu ekyo anti ebyo kyolaba nti kati nganze abeera mu bantu buli wiiki asobola okulisiivinga abantu abasoba mu 100 naddala abakyala ababonaabona olw'abasajja obutawa bakyala buyambi olw'abasajja obutagabira bakyala ekintu ekyo kyampitiddeko omukyala we mwamulabye oba omukyala oyo mulwadde kyekyasinze ndowooza infact n'okunkaabya mulwadde yalwala pressure yamukwata ndowooza era bizibu ebyo byakuttunka ebyo ng'asiba enviiri akola ki n'alwala yagenze okuva wano okebera pressure ngeri mu 3 ndio omuntu asobola n'okufiira awo yes kati abakyala bangi era nze nsiba mbagamba bana bavuma Maama Fina mbulwaki ogamba bana muwedde kala nfumbire njera nnywako jefa kwata fumba njera nnywako ne buno obujjako buno bwagondera bali yakyo gwe fumba nnywe kati Maama Fina bamugamba nti lwaki aluga abasajja mukyalugwa SB4 abakazi basingo maza babonaabona mu nsi muno abakazi basingo maza abakazi balina ennaku eriyo n'aba balina mu maka nga bali mu maka gaabwe naye ng'alimu nga kifaananyi omusajja ng'alimu nga kifaananyi era mu story gye nagambye nti gwalina omusajja nga kulabira mutufu ng'alekawo 5 alekawo 2 oba wa boda boda muwe ekitiibwa musinzi ne banyabo naddala abakyala makubiriza nti omusajja avaayo ne waba akuwa 10 ezo ne waba akuwa omutwalo fukamira weebaze abataata omuzira naye bataata ebiwenneku n'abakazi bali bokka abakazi bamanya omwana asoma ati abakazi bamanya omwana ayizibwa ati olugolo olw'okwambala omusajja tamanyi mpale ya mwana omusajja tamanyi kasuuka ka mwana okuva nga weetisa olubuto bwe pa mpaka lw'ozadde omwana okuggyako bano ab'ebulaaya nti lyo tteeka omusajja olina okulabirira omwana oba oyagala oba toyagala oba oyagala mugabanira wakati naye bano abasajja b'e Kampala wano e Uganda wano
ogatta abaana bakadama bali abapakasa yaleka omwana naleka omusajja obusente amuweereza omusajja abutwala mukwana mukwenda oba kiraba kati ebintu emunze wabeera olwentuuka nenga nembutuufu ng'olina kutulika kukaaba abasajja simanyi gwe nawe naali eyo nga before nga tunazaala mwana wa muntu sooka weebuuza omuntu gwenzaddemu oba gwe ngenda okuzaalamu ndi mwetegefu okubeera naye nedda bwetegefu okubeeramu nedda tugaba abakazi kubeera n'abasajja ndi mwetegefu buli anaakuzaalamu ojja kubeera naye fe abasajja otulaba nti osobola kugamba nti kangende ndyeko ku matooke ndye ku lumonde naye weebuuze nti singa bizze bubi ndi mwetegefu other than okubonyabonya abaana b'abantu abaana b'abantu bakabye tojja kubeera mwetegefu okuggyako nze kye nabagambye ekyo kyo waliwo bishop yakedde okunkubira essimu nti ogamba otya abakazi okuloga abasajja ekyo nakiremeddeko kuba nze my treatment yaabwe nange nkoyo okubonaabona n'abakazi tuyambe loga teeka wali weetega osirike kuba olw'ensonga ogenda okula nti omwagadde omuwadde buli kimu omusajja atajja kuba na mukazi omwo buli time ogenda okuwira misango gy'abakazi oba okiraba kati olwaleero senga omusajja onaamugamba nti oli mwetegefu okubeera naye kitegeeza ajja kuzaala mu nakitto abeere naye ofune Monica abeere naye agenda kuba n'abakazi bameka kuba abasajja benzi taliyo teekayo sobola tufuga oba mu palamenti oba bwanga ndi wozaala omwana n'otamulabirira bennyini emisango egibaliko togimanyi muwendo senga mbikkula ate fayiro ya palamenti senga mbikkula kafayiro ka palamenti abaka ba parliament abo boolaba baswate beebase abakyala ba parliament abo balina ennaku gy'otamanyi muwendo balina ennaku wadde nga balina ssente balina ennaku ku basajja abasajja baagala bawusigaalo babazaddemu abaana awusigaalo najja afuluma ng'omusajja aganye okulabirira omwana awusigaalo n'ayolekera mpaka ku parliament sengokera ku parliament awo n'otula nosanga obukatolooza nti baba balugwala bana bakalamoja ba parliament baba bazaalamu kati omwana n'atuuka ogamba nti kati ngenda kuvaayo mu mawulire waba muganye okunnyamba pressure n'ebeera ewaka empitirivu naye ng'omusajja sente azirina asozikwata n'aweerera omwana naye nga ntalonjera ero osanga ebikomere bye binene byemulaba byemwegomba ng'ekiri omwo byemulaba byemwegomba nafunye chance na meeting ako mukyalo omu olunaku lw'eggulo twaddawo ku Bati Valley muzannyo babadde baguyita biswaka era mami waffe omulungi tukulamusizzaako akwagala nnyo mami Ndagire Mariam Ndagire era yangambye nkugambe serebu wange yangambye nkugambe ogende okuba wagireko mu muzannyo ogwo muzannyo gw'abakyala bokka naye gwabaddemu okukyokuyigiriza kyamaanyi nnyo naye bingi bye nayigiddemu wali kukwata ku musajja yali mugagga n'agenda afa akazi natandika okulwanira ebyobugagga so ate tunagendayo eyo mbadde njagala kukayisaawo kka ne tunagendayoko before nga abakazi tebanalwana bya bugagga abasajja tebalabirira maka gaabwe ne weesanga omusajja nga alina amaka 3 nga gonna gonna tewali famire gyasobola kulabirira ate nga bw'afuna amulabirira agonda abanga kinyira guno omulembe gw'osanzeeko omusajja ayinza okufumbirwa n'afuna omukazi ye ng'amulabirira bulungi nnyo neerabira nti neeri yazaalayo abaana abalala era omumbe gyagambye ogendeyokko olabe ku muzannyo ogwo yagendayo Mariam Ndagire mwagala nnyo so mami obaka bw'osobola okugamba omuvubuka oba omusajja ali eyo nga yakera ku makya n'azaala mu mwana w'abendi nga nawe bwe teyagendayo yadde okukyalayo naye nga muzaalamu abaana nga 3 bakaabe mwana omu naye ate tutte buvunaanyizibwa obwo ate kisinga okunnuma nti olumu babeera ne ssente ng'asobola nga abantu abatera okukola ebintu baba ne ssente kikwewuunyisa nti omusajja omwavu afaayo ku mwana we omusajja omwavu alwana mpaka kasembayo omwana wasome naye omuntu gwe bayita omugagga yakyasinza okubeera omujooze ennyo azaala omwana taddamu kumanya nti yamuzaala n'amanya n'agaana n'ogamuwa kuba abatayagala kuswala ate ebiseera ebisinga baagala abantu nga kizibu nnyo omulaga mu kamera nti ono yayagadde ono lwaki batya obuvunaanyizibwa ayagala omuntu nga bw'avaayo mu kamera n'omulaga nti bannange nti SB4 yayagadde omuwala ono nga kuswala kwennyini okw'amaanyi ennyo kakivula nti olw'okuba batya obuvunaanyizibwa baagala bino ebikazikazi binfumba mmere byani ebyo biri awo mu ssente kwegabe baagale
omukazi alina wagenda mujja bwagenda mu office okugamba nti ono yanzalamu omwana bamulaba ng'omulalu oli mulalu naye nga kituufu yamwagala namuzalamu omwana okiraba ate basinga batanyo ne DNA tebagenda omukazi nagamba bane tugende ku DNA kijje mwagala okukozesa bannayuganda namwe mwebereremu kuba kati gwe omwavu otwale ogende mu DNA bagenda kuzza entuufu ekibuuzo bwe kiri awo bagenda kuzza entuufu kale bakkiriza tugende mu DNA nti anti zigenda South Africa nti anti zigenda mu America bajjagiza nga si kitaawe kubanga akusinga ssente Katonda njagala mbabwire bannayuganda Mukama atusaasire buli muntu abenga asobola okufuna kasente omwavu tasinga musango mu dunia muno omwavu taba na bwogerero omwavu kwega buli kimu kyonna Katonda alinga alina we yateeka omwavu wayina okukoma grade ye omugaga imeri naseka busesi bwati natajjukira na lunaku lwe yakuyita kalojo okukozesa bamba bakozesa na mu mmotoka juzi nabadde mukono nensanga ekiwala nadde ndi kubiyange nga nonya ddagala lyange ne bandaga omuwala ne bambuyira omuntu yamuzaalamu ng'ofe ennume y'ekigo yali MP bawala bwe babira bakumufu bosanga sanga bakumufu naffe tuli bakumufu ba Asia bwe bato Asia mukumufu Asia ne ebisere bisinga oyogedde ekintu ekyo naye abantu abatera okukozesa abaana abo kankyogere nako nti nga tuvudde ku bakazi bantu banneekwera jange bano bakazi bambeera mu mahoteli bano bakazi bankola mu butale abantu abatera okukozesa abantu abaliko ziddame gyabo batera okubanga babawunga buwunzi kuba mayiramu byawungu kusaddaaka okitegeera bamugamba oba oyagala okukuuma emaaliyo genda ofune omuwala aliko obulemu yes oba oyagala ekitambo kino kikuveeko genda ofune omuntu ebiseera ebisinga abasawo be batera bakozesa ensobi bano abasawo abafere batera bakozesa ensobi yensonga lwaki olaba nti asobola okugenda ayagala amukozesa oba amuleka aleme mubanja ssente ze agenda okufulanga afunyisiza kyana lubuto kuba omusanga awo nga tafunanga lubuto period ensonga azigendamu olumukozesa bwoti afunirawo ki so n'olwekyo naye waliwo bano twesanze twekwanye nsanze ku chips makindi onkwanyi wensiikira namuzaalamu omwana namuyingiza mu motoka namukozeseza omwo yes eriyo n'abavubuka abaami balaba abawala naga nti ngenda mukozesako olunaku olumuleke namukozesa lubeera lubuto so waliwo bisinga okuluma naddala bannyinaffe abali ebweru ku byeyo bangi baavaano nga bazaala abaana baabwe naye abasajja babawamba ekyo kesi nene nnyo abasajja bawambye abaana abali kubyeyo natuka nti omusajja agenda waffe najjayo omwana negomba okumulabako tanzika yadde okumupira nange babinkubira ne babiŋŋamba abamu balugana baluge kubajjayo naye nga bo balemeddeko kubanga olw'ensonga nti omusajja agenda nawasa omukazi n'abeeramu amagezi naga nti ono ekiwala we kinaava e Saudi nga akifunye ssente kijja kuwamba okitegeera kuba owaawano ati obwe Saudi tolowooza nti owaawano era amanyi nti ali Bulaaya tolowooza nti amanyi nti ali Saudi kalina ayagala awamba omwana ono abeere ewaka okiraba omukazi oli bw'ava eri ebweru aleme kutijjukana kugenda woono gwe gubeera kati nze zifayiro zembeeramu naye nga mu byonna kyetwagala okulaga abantu naddala abaami bambi mulabire abaana bammwe era nze eddogo ewange eryo siriina eryerabiza omusajja abaana be bajje logo omusajja wakwagale muloga awunge muloga omukole buli kimu muloga omukole buli kimu yeekola ebiva akuwa ebyapa akuwa amataka akuwa buli kimu naye bwe kiyingira ku musaayi ate nawe omukazi oba omanyi nti oyagadde omusajja wa munno nti oyagala mupasula kubanza ekyo nkisemba obeera n'omusajja nga omugayalidde mumpe nze mumpe amwagala mwetwayire babbeyo bonna jjumula bayo omusajja n'abaana yagala abaana nga botosusseewo nnyaawo ate oba onjagala nga tonjagalidde baana ati abaana nirabbaga naye nga bali eri kiringa nfunye kati omusajja njagala tayagadde Fina abanjagala aba alina omwagala saagadde Wemba mwagala
So kati wabba omusajja n'emitima gy'abaana nenzijanga kukulaba ku baana bange jangu osobola kumpekisingana nebaka newebakamu nenkusaavinga buli kimu kyonna n'amazzi agokya nengakuwa n'onaaba ninga making sure nti egundi gyosula kisenge tosibaawo ekiro anti namuwamba omusajja wange simuganyadde okutunula sikaati agitunula nti eno myufu kati wema nsobola okugaana bali abalungi banjasa biggu naye ate ggwe omuntu ng'amaze okubbako omusajja we takulaba mu buzito akulaba owewuka kati nze mba ntutta omusajja ng'asazeho nti maama Fina gwe njagala tukoze obufumbo bwaffe kati nga ntya gwenna kitende gy'ofubutuse eri mu maziina ago ng'ozze wano ewaka era nkulekawo ne bwe ŋŋambe kuleka mu kisenge naye mbalekawo wesigaki wensoobasooba ogenda okugira sibampale epasuka ku lwange sibampale okyajjukira kufula eri gyenkwata gendayo nno ntwaleyo omuntu omu maama oyagalamu ottabusi ng'oloza mukazi ate kati waliwe wasinga naye basebo ne bannyabo abantu bangi nnyo mwagambye SB4 Mafina amugobye nze SB4 namuzaala siri mukyawa tubeerekidde majjamu inbox togo buugi ne maama Jamaalu mugamba mutena mumuli omukaabya abantu naye nedda kambagaye mu abaana be Dubai juzi nagende Dubai nali nveeye bweru nepite Dubai abaana ne mbasanga ku Banias ne mbawa ssente naye bagamba mbuyisima katogo gwe nawa ssente zaabwe kati banywa obugi bwa bwerere kali najja nempulira obugi bwayisima muyedde obwobwerere n'akatogo ngenda kulogako omwana omu adde wano nga tategeera nabasasulira nakwata obuugi ebikopo nga 3 nembibawa nenkwata akatogo ne babawa nenkwata n'eddiramu ebyo nenzibawa kati bagamba munalekera yisima diramu zaabwe 1200 balina okulya anti nabo balina kwenyumiriza bwenyumiriza balina kweyagala kuba gwe maama waliwo akayimba omumbi babire kayayimba kamanyi bulungi bagamba nti abo abatubadde ku nsimbi zaabwe so nga tebamanyi ebizibu byaffe temugaga walekawo omuloodi Survivor nzize naye aze kulabako yabadde mu mmotoka surprise atwala kunza mu maziga ge nawonye ejjo kaaba akayimba kutuze tukayimba nkonkoledde ekintu nga bankoledde nno munnakayimba kapako kamanyi kembadde muyimbiramu Ni survivor simala gagenda ni survivor simala gagenda uyo maama muwalawo mulesa akulabeko wavayo mu ddwaliro navaayo nakati nasuzeeyo wasuze mu ddwaliro ndayo ne bankolako wano ensigo wano bafumita ne booza ensigo alino tazze ngalonsa nendetedde ki katumwa nedda munange mama sikanene naye simanyi kyakukola azze kwebaza twateesala kuba oli wabbula mukazi gwe katutaesa nti wonna tufunira chance tulina okujja tasobola kukyebeera nobeere nonzijukira nange gyendi munange soyakoerabira binaku nina okusabira binaku kuba simanyi kyakukola otuukanogaana ebannange banze abantu kwegana owiranga waliwo olwokera ku makya noyagala ogwemu amaanyi kalibu tuula wano kalibu wantuula wano waliwo olwokera ku makya nogwamu amaanyi ate ebiseera ebimu nogamba nti ate onogula tanabakako tanaddako baka yabadde mu sheggulo kalenda gina mukukunudde nagenda mu ddwaliro avudde mu ddwaliro paka wano angambye
Mukama Katonda. Mukama Katonda. Leta okatambala mu moto. Mukama Katonda. Evelyn mama nga neyanziza mukwano. Mama neyanzenja. Neyanziza. Kamala kula Evelyn. Si Tarina kuba ennaku zino ddagala lifuuse eddagala balina okuddayo buli mwezi buli wiiki. Buli wiiki. Balina okumwoza balina okukuba eddagala. Naye agambye mami kamutwaleko ku nkoko awute kasupu ate sikuwa n'ettooke. Neyanziza maama wange. Magwasinga. SB4 nkoze eki kino. So byebyo. SB4 bulinaku mukubira essimu. Tugende twabe maama. Kuba kati nazeemu okukola sho okuddamu okukola sho okolayo. Ngamba kijja kufaanana bubi nnyo. Yazze buto yawonye. Ekitibwa entendo ekiddiza Katonda. Okeera ku makya n'olaba okusoomoozebwa kw'oyitamu mu nsi muno n'obanga aweddemu amaanyi gamba obandikira awo okuyamba okiraba naye ate kino bwe kijja ate ne weeyongera n'owira nga weeyongedde amaanyi n'owira nga weeyongedde amaanyi. Even yaani akeera ku makya nanneebaza yaani Batona abajjukira. Amazima ga Katonda mbadde simanyi. Ndabi wano aleeta akatebe akalala mbuuza. Nga mbe nsubira toyinamu. Mube nsubira. Mu nsi maama Fina emyaka gye mmaze mu nsi. Kumpi yatandika okuyamba n'emyaka 13 oba 13. Sikyekaka siga nti kanfeeyo nnyo naye batono nnyo abasobodde okujjukira. Batono nnyo abasobola okulaba obulungi ne baga nti naye maama Fina ono yantaasa mu kino. Era nze sibeeranga kaawo lunaku n'ensubira nti nja kufuna yanneebaza. Sibeera nkaawo n'enkirowooza naye maama weebale nnyo. Nange weebayire ddala. Gwe nyina okwebaza kubanga wampisa mu kinene nnyo ate. Ngabisa wankusabira buli nnaku. Kama yamanyi ekituufu ekiri ku mutima. Okuva wewagenda obadde toddangamu mulaba mama? Mbadde siddangamu. Abantu addangamu kundaba. Twasemba okulabagana naye ku Kaleerwe kale wa message. Yes, papaazi nga tusonda ssente ezogenda kumujjanjaba. Then tugenda ntwoze emmotoka n'empaayo ekyange kye nnawaayo. Kati kye nnawaayo nga sisuubira nti ate ayituuka ekiseera nange nampa. Ekyo mbadde sikisuubira. Kubanga olaba oyamba n'omulamu atambula naye n'atajjukira agamba nti kaŋŋende neebaze ku maama. Okiraba. So yagenda tumize ku lugendo. Agenda sente zaali zibulakokko nentuukayo. Waliwo baali bansuubiza nti bagenda kunyongerezako sente bazitopinge. Nza nekitasoboka. Kati binatuukayo ne bankebera. Ne bagamba tebasobola kunkola transplant. Nti obulamu bwange tebusobola operation bwetyo. Bagamba nkomewo Uganda nsigale ku dialysis. Kubanga dialysis yabwe yali ya bbeeyi nnyo okusinga wano. Eri ya $300 buli nnaku. Ate namalayo mwezi mulamba kale sente ne zigenda awo. Ate yano nazitambula nakokko kuba nalina okugula tiketi yange omuntu yalina okumpa naye mutabani wange yalina tulabirira. So ne tukomawo nensalawo kankomewo kubanga ewaka tosobola kulemererwa nnyo. Nenkomawo era wendi ku dialysis. Buli wiiki ngenda mu ddwaliro emirundi 2. Kati empiso bazikwata batya baba? Empiso ziri awo nnene nga bulaba ekituli kino bwe kyenkana. Kati ngenda ne bafumita wano na wano. Bafumita omukono guno gulina kubeera mu position emu okumala essaawa 4 buli mba ngenze. Ne booza ensigo nemmala nenkomayo. Kati muno mbeera mukuuma? Ne bakateekamu akuuma bakayita fistula.
bali bagatta fistula kategeeza kituli ndoza kiba kyanguwa musaayi ogenda mu kyuma ne gukomawo kuba kugenda mu kyuma ne gudda negenda mu kyuma ne gudda. So yoyo Eva waffe nze ndo ndi musanyufu era twawadde ku Bativa najja n'ayimba. Ndi musanyufu kuba Mukama yakumyawo obulamu. Andi gwe wona wenna omuntu ali ayinza okuba nga sawa zino abanga Mukama yakoma ng'essubi yamuggwamu. Eva kyakulabirako kyamaanyi nnyo nti oba embeera luli Eva gye yalimu nakati embeera gy'alimu ekitiibwa n'ettendo tulikwasa Mukama. Olaba akyaliwo kuba essuubi abantu lyali libawedde mwana abamu baga nti oyo mumusondera waaki oyo agenda okufa, oyo mumusondera waaki agenda okufa. Okiraba kati ze nseko ze tulina obbasekerera olwaleero kati nze abaaseka olwaleero nze nfunye ettooke gwofunye ekyaseka gwofunye ekyaseka. Abantu bankubira amasimu kwekyo ekintu Maama Fina tusobola kukwata miliyoni 2 n'oziwa Lagu olimba oziwaleddeyo mu kamera kati ate abantu tebakikiriza naye naye abantu gye bali abantu abalina omutima gye bali. Maama yegwa omukwaba abantu Mukama ajja kuwa omukisa ku lwange. Nese mbadde nteesa Eva twalikozeyo show leko kwebaza Mukama oba olw'obulamu buno olaba otya? Mbadde ntegeseeyo ku kadina concert mu Gwamukaaga ku Muganzirwaza kubanga waka baba tebansasuza ssente za kifo. Mbadde ntegese Gwamukaaga nga 2 era Maama nkusaba era nawe jjobeewo. Kati nyinza okubulawo kujjawo nga siri mu Uganda kuba olina emikwano mingi. Emikwano mingi nze omu ku mikwano gyo ne famire yange, so tulina okujaguza. Nakusanyuka obbala nja kubeerawo mu Gwamukaaga nja kuba sinnatambula ategedde ninakoze ofiisi ku Kakamwesi. Nawirako mu ngamba Akamwesi awo basebo ne banyawo ba VIP n'abakoledde ofiisi. Omanyi abantu babadde bakalubizibwa abamu kujja Bulenga baga nti Bulenga batulaba bw'oba oyisaawo emmotokayo abamu ng'ate tebaagala kwegatta n'abalwadde ba Lwasande baagala ennaku zino enjereero olw'eggulu ssaawa nga 11 bwanyuka ku mulimu akulaba ab'Ekisaasi Kulambiro Bukoto Ntinda n'ali abo bonna n'abakoledde ako Akamwesi. Yaguddewo tugenda gigulawo tugigulawo nkya era ojja kubeerawo ng'ogikwata tujugula level ey'okubiri ate mukimanyi nti awali celebrity wabula kati bonna bategedde ku kizimbe ofiisi eyo ya Maama Fina ku level ey'okubiri yesemberayo ddala. So kati tujja nafuna chance n'abayimbi Akamwesi awo ekifo kuba n'abeewo batimbeewo n'abayimbi ninga yakulabyewo n'ab'ekipande kye bakutimbyeko ku Akamwesi awo nakirabe nga kiringa ekiriko ne Lagu wane n'Akamwesi kizimbe kinene nnyo walungi abamanyiwo ndowooza Gayaza Road kye kizimbe ekiriko Akamwesi gwe yambuka ku level ya 2 buuza ofiisi ya Maama Fina. Ngenda kutandika okukola okuva ku Friday ennaku zino bwe ngenda okutandikira okuggulawo Friday naye nja kukolanga ennaku 4 5 Monday Lwakubiri Lwakusatu Lwakuna Lwakutaano aboolwe Sunday nga tusisinkana ye Bulenga. Kijja kuyambako n'abaana abafeera abakolera mu linnya lya Maama Fina nti ojja kubamanya ofiisi ye eri wano naye kye neegayirira mbeegayiridde oba nfukamire saagala wa buyambi ku linnya kwa Akamwesi batugabye mu Luganda mbeegayiridde nti nina ebbaluwa ye nina kino ow'ebbaluwa gitwala e Bulenga w'abalwadde bokka kansolingi eriyo n'omuntu nga tayagala ddaga nga bw'olaba Lagu ayinza okutula n'agala nedda kange nensibeko ne Maama Fina ono bwe naasiiba nenja ku pwira ku mpewo enfuweeko twogere naye waliwo ayina pain ng'ate pasita eri ayina pain nga musumba nga eddiini gy'ayina bwe bamulaba ali e Bulenga bajja kulowooza nti ayina naye ng'ebigambo bya Maama Fina byetaaga ayagala abuulirirwe. Eriyo omuntu agala ni bannange njagala Maama Fina ne munoonyeza emyaka 5 yambula okimanyi nti eri abantu abanoonya ne babulwa nga bafere afuna z'abafere namba z'abafere naye oluusi n'alwaza abaana
Olusina bane kizibu ngali Bulaaya natuma omuntu nti Bulenga nabula ne wano bonna ateekangamu ojja kumanya nti ofisi ya Mafina yeeno ne simu ze zijja kubeerangako ezange zimanyikiddwa ng'ojja ng'okola appointment abawala abalungi baluzeti bajja kubeerayo abavubuka abalungi SB4 bajja kubeerawo kwegamba ofisi ya kugonjoola bizibu tinkoye stress biki ndi mulwadde nina birwadde byange binene gwe kyolaba nti kirwadde kinene waliwo bano ba omanyi bino batera okulanga bano basenga simanyi ono yabulamu simanyi yakola waliwo Jennifer abikolako ebyo waliwo senga abikolako Jennifer yabikolako akwata ejjambiya nakola mu kibya n'emenku eradde so kyekyo nja kulabera nkirese ekyo okujjukiza nti gye tujja mu maaso Lagu bw'anaaba ateeseteese ekintu kye nsuubira nnyinza okuteeka kwakamwesa awo katwale tujja kiranga bwe kinajja ebyango bimanyi nja kuyita abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu bange abalwadde bange nja bayita awo tutegekewo waliwo holo nene nnyo waliwo n'akasaawe tutegeke twabe ekyokukola tweyanziza nnyo mukwano Eva tweyanziza okubeera nga yogwa mu batono abajjukira sina bwe nebaza maama kuba twakola program nga tugiyiwa mubuuza ne kati maama nyiza mutwalira kimazima nyamba tugende kyonna kyoyina kyonna kyowa omuntu kiba kikola kyonna kyo waliwo omwami ali gundi Denmark eyo yaŋŋambe nina enkoko yange maama nga agirunda naye njikuwadde ogiwuutemu agenda ku surprise nga agikuwe yanga njikuwadde kati ali yampadde ovunaanyizibwa maama wera yalina okusitula enkoko yakindeetera naye yanziza banne mwebale kunjagala mwebale kumbeererawo nze nange ndi wamu nammwe nze sinze mukyala kwegamba asuubiza ne situukiriza ate nze mukyala alemera ku nsonga yes nange neyanziza okunjagala amin nenzija buzi ojja buzi abalala balemererwa tebalina ebayita so Eva mami waffe yono bulijjo gweyagala okulabako okwebaza naye nange ngenda kwebaza okubeera omukyalo w'omutima omulungi kuba siwerangako omuntu awalana Eva tali muntalo siwulirangako era kyekyanzijjayo ng'ambe n'omwana ono nedda kamuyambe tali muntalo nga wowire entabu z'abayimbi bowire omuntu yakafuna akanyanya kwegana enkoko tennamumanya naavayo nti nze ndi serebu fenga ffe baserebu fenga baserebu nobuuza serebu abantu tebamanyi ekigambo serebu serebu okikola ensi yekutunda si ggwe yeetunda kyekintu kyebayita serebu omuntu okudda mu muzindaalo gaye nti kankole erinnya mu bubi kanjogere nti ndi serebu no ffe tuvudde mabega myaka 20 emeka ng'ensi yetupushinga okubeera abamanyifu kati sikyasobola kugenda oba ndi ku street ya London nga bannange yenze maama Fina ensi ekutunda yokka yensonga lwaki nti bano abavaayo gamba nti bakola amannya mu ddakiika 5 bagwa ne batuleka ate ne batuyita abalogo so nga tuwumbawumba Eve eddoboozi lino mweriri era nze waliwo akayimba kensinga okwagala waliwo akayimba kensinga okwagala akatuyimbiremu nga tuwumbawumba waliwo obulamu obwendowoozaako buli omu bwe yeetaaga akufuna omuntu angoyagala olwokuba tukebera kungulu ebyomunda tobimanya nako ngokyakyankyo gamba nfunya nkuuma so yakukongoola mu mutima omuntu oyo n'omwemalira mukale olowooza yeyeka nga yeyenoonyeza biri yakukozesa ng'omukutu ilaavu buulira suubiza kayimba kalungi nnyo kakusigalemu ggwali awo mami tweyanziza okutwaniriza tweyanziza nnyo okutuzaala okay SB4 Media Tuggussa Enssonga programu eno nze kulwange bwe tukola programu pwire ennyumidde andi gwe wena wenna ali eyo kaswente ejja kunyumira tukomentinge Evelyn yazzemu okuyimba ku mikolo ayimba bannange gwe yetegese okukola omukolo bakwanjula oba mbaga kakube kuyingira ku balongo tayimba kubalongo mugulanzi ngula mami ze mungule z'abalongo zo nezalwalako ku mukolo gw'abalongo
buli ngamba kunyuma sokolinde mulamu wange yazadde abalongo gwe tubazi ese kibi oli kugira balongo kubamala kumala alogamba tekikyososo ati sokolekera wotuuka okumala oba osose kukola ki yabazadde yaŋŋamba nanga nti nkwegayidde nyamba muzaano mpa eddagala ly'abalongo yabakubye waabo bayiruddawa balikyengera ogenda kubazina omwezi oguli SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe like nga sharing nze muzukulu wa kabajja omuge womalo kyaga bakoze ku kamera ne Patrick Eve toyanzizza nnyo tunagenda okumala abalongo namitondeka ndi serious mbeereyo ate n'oyo tulina salongo ate yantadde ku buzibu nange owange nanga njagala abo kati ndaba nepibamu bwe kuba wano wanene buli bangoma ŋŋanda wali bamataali nakweza kati wano tuli balongo ama beera bulungi weeraba tegera kamera ono